Abavubuka bano 13 abakwatibwa era ne basimbibwa juzi mu maaso g'omulamuzi w'ekkooti e Masaka bakyajingibwa emisango ebiri wabula mu kwagala okukola okunoonyereza kwaffe n'okwagala okuzuula ekituufu ekiri emabega w'ensonga zino bino bye tusobodde okufuna okusinziira ku charge sheet eraga emisango egibavunaanibwa kwe kuli ogw'okubba essimu ekika kya Tecno C35 era nga essimu eno okunoonyereza kwe tukoze kaweefube waffe agudde butaka batulaze nti mu ssimu zonna kampuni ya Tecno ze yali ekoze essimu ekika kino ekya Tecno C35 tennaba kubanga ekolwa wabula ngenda kunnyonnyola ate essimu emanyiddwa nga C35 yo egwa mu kampuni ki okusinziira ku charge sheet batugamba nti essimu ebalirirwamu emitwalo gye Uganda 10 so nga ate era omusango omulala oguvunaanibwa abavubuka bane 13 kwe kuli omusango gw'okuba nti bakuba abasirikale babiri era bano ne bakozesa n'eryanyi ne bababbako n'emitwalo gya ssente 10 egy'e Uganda. Kwabo 13 abakwatiddwa era ne baggalirwa ne basimbibwa maaso g'omulamuzi kwe kuli n'omu atamanyi kwogera oba atawulira gwe bayita kiggala. Nkwanirizaako buterevu gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okubanga otuwuliriza gy'osinzidde okutulaba tukubuuzaako nenkubulamusaako n'emirimu gyonna gy'okola nenjikwebaliza nenkukubiriza okwongeramu amaanyi n'obuyiiya gisobole okuba nga gitambula gigende mu maaso. Vidiyo nkusabye osooke ogimpereka like kiyambeko information eno okutambula etuuke ku oyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Tukusaba mu butongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information. Omukutu baguyita Viki Exclusive akuweereza simulala nze Viki. Ngenda kuza omwezi 4 omwezi guno gwennyini ogwokutaano gwe tulimu omwaka gwa 2025 Masaka mu kibuga waliyo omupiira ogwali gutegekeddwa bannakibiina kya National Unity Platform era guno omupiira tegwasobola kubeerawo ne guggwa oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okusalako era ne bastopinga enteekateeka z'omupiira zonna ezaali zigenda maaso. Okusinziira ku byaliyo ku nnaku z'omwezi ezo 4 omupiira guno gwali gutegekeddwa n'ekigendererwa kya finals zaagwo because gubadde nga gujja guzannyibwa. Okusinziira ku b'ebyokwerinda abablockinga omupiira guno basobola okutegeeza ensi nti bano tebafuna lukusa era n'ekirala nti ab'ebyokwerinda Masaka bazuula nti bano omupiira gwe baali bategese si gwe gwali mu maaso g'enteekateeka ze baali balaga. Ekigendererwa kyali kya kuba lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi olwali teruyise mu mateeka. Oluvannyuma lw'ebikwekweto tiyagasi n'amasasi nga bimaze okwesooza ekisaawe ne bakyamuka abasobola okukola arrest era abantu abawerera ddala 13 kaweefube ono oba ekikwekweto kino bekyasobola okuba nga kiyoola. Ngenda kuba nkuwa amannya g'abano bonna mu bujjuvu. Njagadde osooke otegeere ensonga eno wa gyeva ate osobola okutegeera wa gye tugiraza. Kaakati bano oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi y'e Masaka basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti e Masaka era bano ne basomerwa emisango gyabwe. Okusinziira ku charge sheet eraga nti Uganda versus abavunaanwa okuli Mutima Emma nga ono nno sinaba nakutwala mbingi yagambibwa okuba nti tawulira tayogera oba kiggala era okusinziira kuba eyewitnesses mu bendobende erya Masaka era n'abagezaako okulwana okulaba nti ono Mutima Emma afuna obwenkanya oba eddembe lye bagamba nti bamusanga na mu kifo kirala nnyo okusinziira n'omupiira we gwali gutegekeddwa mu kisaawe. So okusinziira ku charge sheet eraga nti Mutima Emma wa myaka 30 era nga Muganda by tribe era yekozesa mutuuze wa Nnyendo mu division ya Mukungwe Masaka City era nga ye muvunaanwa asooka. Omuvunaanwa owokubiri ku bane 13 be bakutte kwe kuli Kiweewa Geoffrey era ng'ono wa myaka 43 Muganda by tribe era nga naye yennyini mutuuze w'emisaali mu Nnyendo Mukungwe division. Okusinziira ku charge sheet omuvunaanwa omulala ayitibwa Nuwamanya Vincent era nga wa myaka 32 era nga Mukiga by tribe
era ava mu bitundu bya Nnyendo Mukungwe. Then omuvunano omulala ye Tamale Patrick myaka 22 era nga naye wa mu Nnyendo Mukungwe mu kitundu ekya Kirinda LC1 mwava. Omuvunano omulala ye Kaketo Patrick myaka 33 era nga naye Muganda by tribe era nga ava mu Kitenga LC1 Nnyendo Mukungwe. Omuvunano omulala ye Yiga Peter myaka 2 egy'obuvubuka era nga naye Muganda by tribe omuvuzi wa boda boda songa abeera mu Nnyendo Mukungwe still mu Balai LC1. Omuvunano omulala kuliko Sengonzi Dennis myaka 26 era nga Muganda by tribe ono naye ali mu Kirinda LC1 Nnyendo Mukungwe mu Masaka City. Tulinako omuvunano omulala ku charge sheet eno Kayondo Jacob myaka 2 gya buvubuka Muganda by tribe era ngono naye mutuze wa mu Nnyendo Mukungwe Masaka City okuva mu Kasana LC1. Tulinako Mujuzi Lawrence myaka 22 gya buvubuka songa ate naye wa mu Nnyendo Block A Masaka City naye Muganda by tribe. Then charge sheet neberako omulala ani omulala ye Kakiga Ezra myaka 24 gya buvubuka mu Nyankole by tribe ate nga mutuze wa mu Nnyendo still Masaka City. Tuinako Musania Ivan myaka 22 gya buvubuka Mugishu by tribe era nga naye mukanzi wa Chapati gwe mulimo gwe resident oba mutuze wa mu Nnyendo mu Masaka City. Tuinako Sebale Fred myaka 38 gya bukulu songa Muganda by tribe ono naye ava mu Mukunde Nnyendo still mu Nnyendo Mukungwe division. Netuberako ne Seremba Regan myaka 22 era nga Muganda by tribe mutunzi era nga ava musaza Masaka City. Now bano bonna 13 nga bwemba kusomedde bebo abagenda maso n'okuba nti balabikira ku charge sheet gye bavunaaniddwako olunaku olw'eggulo mu kooti Masaka. Era okusinziira ku kooti statement of offense aggravated robbery gwe musango gwe bagenda maso n'okuba nti oba oliawo babavunaana era ng'omusango guno guli contrary to section 266 ne section 267 2 oba 2 penal code ya 128. Okusinziira ku charge sheet eno eraga nti bano emisango gyabwe ne baddamu ne babakumenyera amannya wano amanya g'abantu 13 nga bwemba kuyisizaamu ne bakugamba nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa 5 mwaka gwa 2025 mu Kasana Masaka City babba omusirikale namba 7 namba 7,955 oba kanzusomenga enamba bwebere ya musirikale namba 76951 DC Kisame David ononga bamubako esimu mobile phone Tekino C35 ngeri wathe obange balirwamu emitwalo 10 songa ate bamubako ne cash wa mitwalo 10 and at the time of robbery mukasera akobubbi bano era still bakozesa eryanyi bwe batyo ne bahaminga oba ne balumya ne omusirikale omulala lusanvu ne balumya omusirikale ono yomu Kisame David then omusango oba omuntu omulala era still statement of offense assault gwe musango gwe bavunaana and of course kuliko ne robbery guno omusango nagwo
tegukkirizibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Bano bagamba nti still bakosa okosaako n'okulumya omusirikale omulala namba 6M9M3 PC Ineba Lakeri ono nga bamulumya bubi nnyo oba bamulumya bya nsusso. So now twagadde okukola okumanya n'okunoonyereza ku biki abavubuka bano ebiyinza okuba nti byabaviiriddeko okugenda mu ntata. First of all, ababasibye bagamba nti bano babba essimu ku basirikale bano, most especially essimu yali ya musirikale bamuyita David, bamuyita yes, omusirikale David bamubbako essimu emanyiddwa nga Tecno C35 era ng'essimu eno okusinziira ku police okukola okunoonyereza kwayo yakitegedde nti egulwa oba ebalirirwamu ensimbi eze Uganda $10,000. Nze bwe ntudde ku kompyuta n'essimu yange nengezaako okutaganjula kampani enkozi y'amasimu ya Tecno endaze nti essimu eyitibwa Tecno C35 mu kampuni eyaayo tegiinaamu mu ssimu ze yali ekoze, wabula waliwo essimu etegeerekeka nga Realme C35 nga gyeri egula emitwalo gya Uganda 52. Tecno amasimu ge yali ekoze agafaananyirizanga but so si gano eno yennyini ayogerwako ku charge sheet eno oba ku egambibwa okuba nti yali ya musirikale David. Essimu ezifaanana kuliko Tecno Spark 30C ne Tecno Spark 30C Pro era ng'eno egula emitwalo 42,013 eze Uganda. Essimu endala Tecno gye yali ekozeeko bagiyita Tecno Camon 30 era nga egula $1,000,010. Essimu endala Tecno gye yali ekozeeko nga efaananamukko nga eno bagiyita Tecno C30 era nga still Tecno Spark C30 egula emitwalo 42,013. Still twagadde okutegeera kiki ekiyinza okulobera abavubuka 13 okutaayiza omusirikale omu ne bamubba okusaako n'okumulumya ne batwala essimu ng'essimu ebalirirwamu emitwalo 10 egy'e Uganda. Nzizaawo nenzijukira nti police wakati mu kaweefube waayo ow'okwanaganya omuntu wa bulijjo ne police erina kye bayita doketi y'obusango obutonotono era ng'obusango obutonotono bwe buliwa bwe busango obusobola okusolovingibwa oba bwe busango obusobola okuggwera ku police. Omusango gw'emitwalo 10 sisuubira nti gutwaza omuntu mu kooti okusinziira ku poliisi zaffe engeri z'operatingamu because tulabyeko n'emisango egiri mu bukadde bwa ssente nga gisobola okuggwera ku poliisi nga tegyambuseeko yadde ku kooti. Wabula abantu 13 abaakwatibwa abali e Masaka naddala mmeeya w'e Masaka omukyala agamba nti tekuli musirikale tekuli parade yakolebwa oluvannyuma lwa arrest oba oluvannyuma lw'okukwata bano abaana 13 omusirikale David najja ku parade na pointing oba n'asonga mu muntu gw'agamba exactly eyamuggyako essimu oba eyamukuba. Era still meya akugamba nti kuba ne 13 tekuliiko n'omu gwe batuuza mu parade ku police nga tebanaba mutwala bu kooti. Omusirikale omukyala amanyiddwa nga Inebe Lakeri talina gwe yali asonzeemu olw'ensonga nti tebaba bateekangako mu parade ne beetunulako bwenyi n'abasirikale abagambibwa okuba nti be bavunaana. So mu kiseera kino buli muntu yeebuuza kiki ekiyinza okukwasa omuntu atutta akasimu k'emitwalo 10 ne bamuwalawala mu bunnambiro fayiro ye nebange sanctioningdwa because leero ziri ennaku z'omwezi 8 ziri 8 yes ziri 9
Leero zile ennaku z'omwezi 9 bano omukolo gwaliyo nga 4 era ne bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 4 baleeteddwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi ziri 8 kitegeeza bano bamaze ennaku meka 48 hours mu kaduukulu z'ennaku meka ezo z'ennaku 2 ezijjudde okuva nga mu 4 5 ne 6 bano babaleese mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 8 lwe baleeteddwa eggulo lwe baleeteddwa mu kkooti so kitegeeza nti n'essaawa 4 mu 8 zibadde zaayiseeko okuva ku lunaku lwa arrest then mu bbanga eryo babadde bamaze oprocessinga buli ekyetaagisa era bano ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi batandika okuba nga batebuya ebyabwe ebibavunaanibwa so okusinziira ku bantu ab'enjawulo buli omu agenda maaso n'okwewuunya lwaki aggravated robbery gufuuse omusango omuzibu ogw'okusimattuka ensangi zino lwaki aggravated robbery oba omusango ogw'okubbisa eryanyi erisukkulumye gufuuse omusango omunene and most especially omusango guno guvunaanibwa kumpi mu kkooti y'e Masaka bwe mba mujjukira Akirawo Kivumbi Smart wa Bobby General Gaddafi Eddie Mutwe bonna omusango gwe bagenda maaso n'okuwera ennemba nagwo olwaleero bagwita aggravated robbery oba okubbisa eryanyi erisukkulumye oba erisukkiridde ekibuuzo kiri nti mbannansi police ekola okunoonyereza okumala nga tennaba kusindika misango gy'abaana ey'owaggulu oba police ekola ng'eyina ebigendererwa by'abantu abamu beyagala okutuusa n'okuggusa abaana b'abantu baggwere mu makomera ebyo no bye bibuuzo ebigenda maaso n'okwebuuzibwa abantu ab'enjawulo oba oliawo mu ggwanga Uganda ekintu ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti abantu abalina emisango egimu eminene girwawo mu kkooti okuwulirwa era bangi ku bo emisango gyabwe babeera eva bakaaba basaba misango gyabwe giwulirwe but ekisinga okuba nga kyennyamiza nti abantu abakola obusango bwe tugamba nti obutonotono ate bo banguyibwa mangu okutwalibwa mu kkooti era ne zanguwa n'okubalamula sinakindi ne zanguwa n'okubasalira omu ku bavunaanwa 13 ngono ye Mutima Emma agambibwa okubeera nti bambi tayogera tawulira kiggala yakwatibwa nga akwatiddwa distance newali ekisaawe ky'Ekasaana omupiira guno we gwali gutegekeddwa era okusinziira ku bantu abavuddeyo okubaako ensonga ze bamulungula ku nsonga y'abaana bano bagamba nti n'amannya ge baasomye nga basomera abantu baabwe mu kkooti kyabakubye ekikwene ununu okulaba nga omu ku bavunaanwa amannya agasomwa malala nnyo n'emyaka gye bamuwa mirala nnyo naye nga face bannannyini muntu waabwe bamumanyi physically naye nga ate abasoma emisango bakugamba nti amannya goono n'emyaka gye bye bino era ne bamugatta ku bane 12 omuwendo ne gusobola okuwera gwa abantu 13 neje buli kati omuwaabi wa gavumenti bakyamubuuza oba bakyamukwestioninga kiki ekimuleetera okuba nti akola okunoonyereza okutajjudde before nga tana sanctioninga mpapula z'abano mu kkooti ye abaffe kigendererwa ki ekiri emabega wa bino byonna okusinziira kwakulira ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ekigendererwa ekiri emabega wa bino byonna kwe kulaba nga ab'ebyokwerinda bakkakkanya n'okumala amaanyi abo bonna abawagira omugendo gwaliko oba abawagira omugendo gw'okuleeta enkyukakyuka osobola okuneeyungako obutereevu mu comment section n'ombuulira oba n'ompa endowoozayo ku kiki ekigenda maaso gwe kyolaba mu nsi yo y'abaffe emisango egigenda maaso n'okuvunaanwa abantu ensangi zino n'engeri poliisi gye handlingamu emisango
yengeri entuufu police gye yali badde handlingamu emisango gy'abantu, oba police n'omuntu wa bulijjo waliwo level kwe batuuse nga kati bo kabwanango n'abantu nga n'abantu kabwanango ne police. Tusuubira okubeera nti ekibuuzo ekyo ogenda kutuyambako mu comment section osobole okuba ng'okiddamu bulungi nnyo, so nga ate tusuubira n'ab'ebyokwerinda okwekubamu mutima in case nga waliwo obumenyi bw'amateeka obwefaananyirizaako nga buno. Tulabyeko enkuŋŋaana nnyingi ezisinga n'enteekateeka z'emipiira nga zibeerawo. Of course tetusobola kumanya era tetusobola kuteebereza obanga enkuŋŋaana zino zibeera zaaweereddwa olukusa okuva mu bakwasisa amateeka. And enfunda nnyingi tulabyeko ab'ebyokwerinda nga bablockinga enteekateeka z'ekibiina ekimu oba ebibiina ebimu naddala ebiri ku ludda oluvuganya. So kyannaku okubeera nti eggwanga lirimu okwetematemamu ne wabaawo ne injustice mu nnamula y'emisango ne mu nkola y'ebintu naddala mbuweereza obw'eggwanga. Kyali badde kya mukisa mulungi police neba nga yeebuuza nnyo ku bantu, so nga n'abantu kyali badde kya mukisa munene nnyo okuba nga bakolaganira wamu ne police okusobola okutwala n'okukulaakulanya eggwanga eryawamu eritaliimu kwetematema na kwebuula oba nakukubagana na muntu mulala yenna. So ebibuuzo ebyo osobola okubeera nga owa endowooza yaabyo ku ngeri gy'olabamu ebintu mu comment section, ate oba oliawo mpaka lwe tugenda okuba nga tusinkana mu updates eziddako. Omukutu baguyita Viki Exclusive, nze Viki, mubeere bulungi, mweraba.